Ambalamusizaako mwenna bannayuganda abawangalire eyo Johnson Sengendo oli ku Tawira Radio and TV. Nzizeeko mu office ya Embassy of Uganda, ambassador zake wano mekibedi mu office ye nga waliwo ekyankutteko nnyo okulaba nga nzija nfune amawulire amatuufu okuva ku embassy ku video gye twalabye mwenna abagirabyeko ng'etambula nga munnayuganda omu yakutte video ku exhibition eyabaddewo ya Middle East Organic and Natural Food Exhibition eyabadde Dubai okuva ennaku z'omwezi nga 17 paka 19 nga munnayuganda alaga ekifaananyi ekibi ku mudaala gwaffe nga ogw'abannayuganda. Nze wano ambassador abeeko amawulire gatuwa amatuufu exhibition yabadde yaki era nga bannayuganda tugenda kubanga tugifuna tutya mu exhibition eyo. So mukadde wange ambassador nsanyuse nnyo okulaba. Nange nsanyuse okulaba w'Oluganda Johnson Sengendo. Yes. Webale kujja kufuna kifaananyi kituufu ku ngeri Uganda gye yaparticipatinzemu mu mwoleso guno ogumanyiddwa nga Middle East Organic and Natural Food Exhibition. Organic and natural kitegeeza ebintu ebyo bye tulima nga tetubyongeddeemu chemicals nga bikulidde ku musingi ogw'okuba nti temuli kintu kikosa bulamu bwa muntu. Kakati njagala ambassador obeeko abannayuganda ng'obakakasa kituufu ddala twakiikiriddwa bubi ku mudaala gwaffe ng'ogw'abannayuganda ku exhibition eyo? Si kituufu n'akatono. Kuba njagala nkukubirize bwe tuba tumaze interview eno oddemu otunuulire video eyo omulundi ogutali gumu 2-3 ojja kukizuula okusinza ku bye ngenda okubuulira nti Uganda yakiikiriddwa bulungi nnyo ebitundu 2 ku 100 more than 100% kuba okusinziira ku objectives oba ebigendererwa lwaki omwoleso guno gwabaddeyo ogwakolebwa abategesi n'okusinziira ku bigendererwa ebyaffe ebyokubanga twetabye mu mwoleso guno. Ebigendererwa ebyabategesi byabadde ki? Ekisookera ddala kyakubeera nga kuteekawo akatale abantu abagula ebintu ebiri organic and natural n'ebiri halal certified okulaba we biva. Ekyokubiri okubeera nga kati ba suppliers basobola okuba connected n'abagula okuva mu Middle East ne Northern Africa. Then ekyokusatu n'okubanga bayambako businesses okugaziwa n'okukula mu bya exports. Kikyabadde ekigendererwa. So kati bw'obanga ojja kwolesa ebintu ebiri organic and naturally grown ebya agriculture kati siraba mu video kyebadde egamba ekya decoration we kijiramu ekya lighting we kijiramu. So fwe bwe twalaba ebigendererwa bino nga embassy ne consulate twalina okutuula naffe tulabe bwe tuba tugenzeeyo ebigendererwa byaffe okuparticipatinga mu kino binaabeera ki. Kaakati ebigendererwa ebyaffe bye twateekawo byali bibiri okusingira ddala nti bwe tuba tugenzeemu twagala to promoting ebyo ebirimirwa Uganda mu ngeri eno gye twogeddeko eri nakyo and organically grown okusobola okuba nti bwe tuba tubipromotinze bulungi akatale kaabyo kagaziwa mu nsi zino zenjogeddeko eza Middle East and Northern Africa oba kye bayita MENA. Ekyokubiri twongere n'okusikiriza abasizi b'essente mu bifo bino ebya okwongera omutindo ku mmere oba n'okugirima mu bungi nga kyonagamba agro processing industry okuleeta aba investors okusobola okubanga betaba mu okulaba Uganda opportunities eziriyo ez'okusigamu sente. So naye twalina also okuplaninga nti participation yaffe ebeera etya okusobola okututuusa ku bigendererwa ebyo. Ne tukkirizaganya nti tulina okuba ne exhibition booth esobola okukola ebintu bisatu ng'eraga ebintu bye tulina ebiri grown organically and naturally for this market. Then ekyokubiri si kugamba bugambi nti nayolesezza naye olina okwengeginga bw'oba onaafunamu results golaba nti ayagadde ky'omulaze then olina okutuula naye ne mwongera okwogera kiki ekiddako. So nga tulina okuba ne space awaba meetings kuba twabadde ne tiimu nene eyavudde Uganda yakulembeddwa Minister of State for Agriculture and Animal Industry owekitiibwa Bright Lwabirama
ne kubeera ku permanent secretary wa ministry ne kubeera ko ne be exhibitors n'abantu abalala so nga balina okuba ne space we boogerera ne ba clients abazze then ekyokusatu ng'oli bw'aba yagadde mu information gy'otasobodde kulaga wano ku maddaala oba ne other questions z'abuuzizza olinawo osobola okulagira video presentations so ekisookera ddala kyenjagala okukakasa nti lwaki nkugambye mu ntandiikwa nti participation yaffe yasinze 100 yabadde 2 ku 100 kubanga ku nsi ze boogeddeko mu video sijja kuziddamu since ndi diplomat sijja kuzoogerako ensi zabaddenga ne space eya square meters 2 mita emu kwemu fo twasinze okuva mu Africa eyaffe yabadde njagala otunule videos tunuleko bulungi ojja kulaba nga yaffe nene yabadde square meters 6 ku 6 kitegeeza yabadde mirundi esatu bunene okusinga ki kundala olwokuba kati bali nabo balina objectives zaabwe endala so kati ffe yaffe yabadde nungi era kyovulaba nga tetunabagenda mu mwoleso guno twalina okola research okulaba nti since Sun Agriculture Exhibition ku organic and natural food products ebyokulima ebirimiddwa nga temuli bikosa bantu twalina okwatagana ne betukoze nabo okuza akatale kano aka UAE okulaba biki ebyetulima ebisinze okwetanyira akatale wano okubanga babiyagala nnyo wano okuva ku kisooka paka ku kisembayo twabagamba batuwandikire 10 naye batuwandikira 11 ng'ekisooka yali coffee ne kuddako avocado ne kuddako kamulali gwe bayita habanero ne kuddako obutunda ne kuddako green chilies ne kuddako amatooke gana amaganda oba amasoga ne kuddako ndizi ne kuddako emiyembe ne fene kakati lwaki ngamba eyayogedde yakoze video eno yagikoze ndowooza oba mu luvannyuma butakola bulungi research ekisookera ddala ku nsi ze yayogeddeko teri nsi etusinze ku exportinga bintu wano teriyo genda ku internet olabe ensi ze bayogeddeko buli emu ebintu bye exporting ze mu Uganda mu UAE as of last year Uganda yekulembedde ojja kulaba yemu kubeze boogedde ng'eri kumpi naffe naye ng'ate yo kyenda ku 10 byaleeta wano birimu ebyo minerals ekitegeeza impact ku muntu wa bulijjo eba ntono ffe ebyaffe 50 ku 10 5 ku 10 bya agriculture kitegeeza nti alima ffene yenna yafunamu ku exports ze twakola last year eya agricultural products yali $1,608,000 eza dola ezitali za Uganda eza dola so kale kyovulaba eyo comparison teyabadde entuufu n'akatono era nenjagala okugamba nti ebyo ebirala byonna ebibadde mu video bya kujja ku mulamwa nti ate decoration ate lighting bwe mba ndeese amatooke bwe mba ndeese pineapple nga bwe nkugambye nanansi bikwataganyira ne decoration emikolo egyetaagisa okufokasinga ku ebyo ng'ekigenderera najyo tugikoze bulungi waliwo wano ng'olaba bwe twakuza Independence Day yaffe ne tudecoratinga bulungi omukolo gwaffe ne colors za Uganda ne tumakinga sure nti buli kizimbe kyonna ekiwanvu mu UAE n'ebisinga obuwanvu mu nsi yonna byonna olunaku olwo byayaka Uganda era buli muntu n'avaayo nga mumativu ku Uganda boda ku gye bayita annual investment meeting nayo twakola bulungi ebyetaagisa ebikwatagana omukolo ogwo era Uganda never recognized as the best investment destination for investors from UAE in Africa twafuna omudaali ogwa wano so kati nolaba emikolo egirala nga gye bayita Arabian Travel Market eyo ya tourism nayo e video giteekeko abantu bagirabe olabe nga Uganda kolosi teyasinga mu Africa yonna naye mu ba participants bonna fo twasinga okubeera n'omudaala ogwalaga ebyobulambuzi ebirungi so kale buli kintu olina okuba n'omulamwa okuba nti totuukiriza butuukiriza nti ngenze ku participatinga kugenda mu mwoleso naye ojjamu ki kyekikulu ng'omaze kale kyova olaba mu kwetegeka kuno era twalina okulaba nti bwe tuba tuvuddemu tulaze bulungi tufune ekigendero ekyokubiri tumaze okulaga bye tulina tusikirize abasizi b'ensimbi
abalabye nti emikisa gino egy'okuteekamu esente gye ziri bajje era batandise okujja ekyokulabirako kampani emu yawana Abu Dhabi yemu kuzisinga obunene mu by'okuprocessinga emmere bagiyita Foodco kati ejje Uganda mu mwezi gwa December ku makya kwa leero mbadde meetinga chairman waayo nangamba nti batadde aside $1 million 5 okutandikirako nga baagala kujja bateekeyo ekolero eri processing emmere eritambuza ebintu bino nti bwemba bivudde mu gye babirimidde bituuka bitya we tulina biprocessingira nga omutindo tegufudde byoyita logistics bateekewo storage facilities ennungi nti tebyonooneka paka lwe babi exportinga batuyambeko n'okuteekawo ekolero erikola packaging omulungi kati singa mwogo oba lumonde oba fene byewalabye oba amatooke nabadde mbireetedde mu packaging eva China olw'okuba njagala ndage ekyesikola ekyo kikola amakulu naye kati ono yalabye nti waliwo opportunity Uganda bw'ebeereese ebintu bino ebingi mu katale kano then kakati nange kangende nteekeyo ekyuma ekiyinza for packaging so kakati en exhibition wazze kulaga kiki ekiveewo si kulaga nti tuzze mu competition yakwolesa ani asinze okola lighting ennungi oba decoration ngate otegeka embaga nga bwe nkugambye emikolo egyetaagisa ebyo nagyo tugikoze bulungi nnyo era n'ekirala kye tuggyemu ezimu ku companies etwaleeta Uganda ezisinga okutunda ebintu bino ebiriibwa nga Lulu ne Kalifu zeeko meetings okwongera okujja ebintu mu Uganda oluvannyuma lw'okulaba nti twayolesezza buli kimu ekisobola okuba supplied consistently era kati ng'eno strategy egenda kutuyamba okubeera nga tusobola okutuukiriza okuza katale ka ebyexports okuva Uganda emirundi 10 nga bwe tukoze mu bya investments kuba mu 2018 investments ezaali ziva wano okujja Uganda zaali valued at $300 million emiliyoni 3 eza dola naye kati omwaka oguwedde zatuuse mu biliyoni 3.5 eza dola kati wano bino byenkubalidde okuva ku coffee ovacado okuka wansi ku fene ebyabadde valued at emiliyoni 608 ebyazze wano twagala tukauza akatale kano emirundi 10 nga bwolaba programu ya Uganda jereso okuza economy emirundi 10 buli mu kintu so wano tujja kusobola okifuna singa tusobola okumalawo ebizibu ebyo ebibiri ebibadde mu kusupplyinga omutindo n'obungi bw'ebintu kyovola batwayise Minister of Agriculture ne tuyita ne exporters fe yabadde focus yaffe kati biri ebirala ebyo byabadde secondary nti ekifo ofunye naye nga ate kigazi kituukiriza ebigendererwa bye so kati bwe nayambala nga ngenda mu nnimiro si bwe njo okwambala nga nzize ku mbaga oba si bwe njo okwambala nga ngenda mu muzigiti buli kifo kirina okuba n'entegeka yaakyo so kale ekyo kijja kutuyamba okulaba nti tukuza akatale kano kasobole okubanga Abannayuganda bye balima byonna ebinaava mu programu eno government gye promoting ya parish development model tebirakinga katale tuyanza nnyo His Excellency agezezaako okutunnyonnyola nti ekigendererwa ekyabadde ekya exhibition eyo ate ebigendererwa ebya ng'ensi abategesi aba wano ate n'okulaba nga tusatisfyinga akatale ka wano ate n'okutwala investor e Uganda okubeera nga abongeramu amaanyi sanyukidde nnyo ekigambo ekigenda okuteekayo ekyuma ekigenda okubeera nga kikola ku packaging kuba oliawo packaging nga ffe Bannayuganda oba oliawo eyinza okuba nga etulemesa nnyo mu bintu ebimu His Excellency mbadde nsaba oyogereko ku nsonga ndaba nnyo video Bannayuganda nga muyina emikolo gye mutegese wano muyinayo enteekateeka zimusembereza Bannayuganda wano nga bavaayo bakola video ezivumirira enteekateeka eyo nzijukira waliwo omu yakola video ng'avumirira okwewandiisa okufuna passport agamba abe tebimubigendamu naye ate abantu bwe bajja abangi era naye ddoyo ne musisinkana nga ate abantu bazze bangi nnyo abantu akasala ne kabakubiraawo namubuuza naye ate mwadi campaigns okujja ate bwe bazze abangi ate mu complaininga lwaki Abannayuganda bavaayo nnyo okuvumirira oba oliawo enteekateeka eziteekeddwa none yavuddeyo okukola video yabadde avumirira mudaala gwa Uganda n'aba passport nabo bavaayo ne bavumira n'ab'endagamuntu era lwaki era nga gwe ambassador magezi kigo olina okuwa Bannayuganda naddala abawangali wano mu UAE kibuuzo kirungi nnyo njagala okukubiriza Abannayuganda nti twongere okwagala nnyo ensi yaffe bw'ofuluma mu nsi olina okuba nga ofuuka Munnayuganda neneeyisa n'ebeera ya Kinnayuganda kuba bwe weeyisa obulungi
ensi yo efuna ekifaananyi ekirungi era olw'okuba omulimu ogwo tugukoze bulungi ogw'okubanga tupromotinga bulungi Uganda wano kyova olaba byenjogeddeko byonna bisobodde okujja kuba kiteekawo trust and confidence okwesiganga n'okubanga omuntu tafunamu kumulugunya kwonna nti oba ensi eno bwe naateekayo ssente zange zinaafiirayo ekyokubiri era olw'enkola gye tutaddewo ennungi mwe mwavu okubanga twasobola okwasaganya gavumenti eya UAE n'eya Uganda nga tuyita Ministry ya Gender Labour and Social Development wano yali Ministry ya Human Resource and Demilitarization ne tuvaamu n'endagaano ey'okusobola okubanga Abannayuganda abajja okukola wano babeera mu mbeera nnungi era nga emirimu ejja nti omuntu abanguddwako alina skill gyeyongera okusinga ajja wano nga talinaako kyamanyi era ng'ekyo kye kituleetedde okulaba nti namba y'Abannayuganda evudde mu mitwalo ena gye gyaliwo mu 2018 abakola wano n'ababeera wano okudda mu mitwalo 16 ne kireetere sente ze baweerezeeka okuva $5 million ne zidda mu $3 million. So kaakati bwe tubanga ate fo otwonoona erinnya lyaffe kitegeeza tujja kubanga tukose ensi yaffe naffe twekose kawe kikeera ku makya nti Abannayuganda balaze nti si balungi tukate tukyayagala Munnayuganda kiba kikosa ensi ne kikosa n'abantu baayo so ensi yaffe tujagala nnyo kati si buli kintu nti olina okukyogerako kyova olaba Abazungu bagezi nnyo bagamba nti yogera ng'oteeka okwogera nga kyogenda okwogera kirimu ensa bw'oba olaba nga kyogenda okwogera tekikosa oba tekirimu nsasirika asirise yasinga Okay, twagala kwebaza His Excellence Ambassador wa Uganda wano mu UAE agezezzaako nali nondolakaawo nga noonyereza ba investors abagenze Uganda naye nga district ezisinga zonna zigenze ba investor okuyambako okuwa Bannayuganda emirimu oba oliawo omulundi oguddako ndikomawo Ambassador atubulyeko kuba investor abagenze Uganda ne batuweera Bannayuganda emirimu kubanga ebimu abamu tebabifollowing nga bimanya naye nagezaako okukiraba nti mangi nnyo abagenzeyo ne bateekayo companies ate ne babeera nga bayambako okuwa Bannayuganda emirimu wano sigenda kubanga nsukkako njagala kubeera nga nkomawo n'okujjako ngenda kuwa Ambassador ayagalize Bannayuganda omwaka omujja ogw'emirembe kubanga tugubuzaako ebbanga ttono okubeera nga tuguyingira 2026 sebo Ambassador. Webale nnyo Sengendo omulundi omulala njagala okwebaza Abannayuganda okubanga beeyisizza bulungi wano ne tumalako bulungi omwaka guno ekireese namba okweyongeranga bwenjogeddeko n'okwebaza gavumenti ya Uganda okusigala nga ekolagana bulungi ne gavumenti ya wano enkolagana ennungi yevuddemu bino byonna byenjogeddeko ebyongedde ku nfuna ya Uganda era nenjagala okwongera okukakasa Abannayuganda nti amawulire ge mwalaba emabegaawo nti bagenda kugaana Abannayuganda okujja okukola wano oba okulambula si matuufu gye bagamba nti bagenda bagaana omwaka ogujja tekibalemesa na kweyagala okumalako omwaka nti nga muli beeraliikirivu ku ky'omwaka ogujja Abannayuganda tebanaba kugaanyirwa kujja wano bajja kwongera okujja okukola n'okwongera okubeera nga balambula kyetaagisibwa kyokka nti jangu ng'ojjidde mu mateeka. Johnson Sengendo wano sigenda kubanga nsukkawo mubeere bulungi mweraba. Owuliriza Tawera Radio ne Tawera TV ensibuko y'amazima.